it is unfortunate nti abantu bangi bafa okulaba nga Nisha tafuna justice, and I don't see justice coming. I don't see it coming. Kubanga kati Nisha omuntu gwagumirako yekka ye maama we. Kati batandika mu intimidating, hey, tugenda kusiba. Era Uganda Police, I'm taking this opportunity to let you know nti bwe mukwata Hajjat kigenda ku clearinga allegations ezamwasasulwa to intimidate her, to shut her up. Because this is what a certain group is driving. Nabagambye mu video yange yajjo nti taata w'omwana alina right. Ejja n'agamba nze omwana wange wa myaka 2 era neewuunyiza nti tamuwadde na myaka mikulu okusinziira ku ndaba gye namulabyemu muyala. Kikisooka sajja watu alina ebizibu bye, nsi yamukuba amagenda n'amadda, mulaba yenna agubye n'engoye z'ayambadde. So kyangu nnyo omulimbyayo akasente ne bamukozesa ensobi. Ne bamukozesa ensobi. But ekikulu kyabyo n'omwana ne wana wa myaka 3 yakakibwa omukwano. Kikintu kye tufokasinzeeko. Naye kimazeemu amaanyi nti taata ate alinga akimye bride price. Yazza agamba ku mwana kwe nina okubbukira. Naye ne simunenye nnyo omuntu eyali atundidde ku baana abazaala mu nnyumba n'omukyalo omulala. N'alagira bafumbirwe ku myaka emito, oyo tetumuggyako adiisi. Ne bwabika mufu osooka kugenda wali n'okwata ku muntu okyasoba ofudde. Bw'olaba teyenyenya n'omanya nti afudde. So ebikolwa bye musajja wattu, musajja omu yayimba n'agamba obwavu mpologoma, tujja munenya nga tulekamu. Kubanga embeera ye bw'omulaba. Naye nze nga bwe nabagambye nti gino gyonna emisango oba weegiri, oba Hajjat yabba, oba Hajjat yatta omuntu, ekikulu si ye yakwatibwa. Mu guno omusango Hajjat si ye yakakibwa akaboozi. Balamu, mukulu Balamu, minisita w'abaana. Office yo bwebanga ddala ekola. Ono omusajja Supamudone yeerese needs to be arrested. Singa omusajja ono yayimirira mu buvunaanyizibwa bwe n'alabirira abaana be, ne Hajji teyalibadde mu kkomera. Teyalibaddeyo. But simply because omusajja ono yasuulirira obuvunaanyizibwa bwe, yaleetera musajja munno omulala okubeera mu kifaananyi ekyokuyimirira nga eyalibadde taata, n'amalirira nga agweredde eruzira oba ekitalya oba ekigo. If this man stood and filled his gap, ebyo tebyalibaddewo. Kati sebo minisita omukulu Balamu, office yo n'obuyinza bwayo, semateeka akuwa amaanyi. Tukwatire ku taata ono asooka agende yeebake mu kkomera, aleetebwa abozesebwe ogw'okuneglectinga abaana, okulekerera abaana okusuulira obuvunaanyizibwa bwe. Era bw'aba agamba nti ddala yagezaako aggyeyo obukakafu obukakasa nti yagezaako, bw'abanga yasobola okunoonya eyali mukyala we nga baawukanye by then, adde amuyambe bakyuse ebyapa. Kitegeeza yali asobola okukola infantry yonna okulaba nga atuukirira ku mukyalo oyo mu ngeri y'okulabirira abaana, oba nga yamuweereza ku mobile money nti sente zino za kulabirira abaana, omukazi n'azizzaayo. Wabeerewo ku bujulizi obwo. Okitegeera? Kubanga kati gwe aviirako bino byonna ebizibu. Naye kaakati ddala omuntu alinako be yatundira mu nju n'abasuula ebweru mu lujjudde ne bigenda ne ku mawulire. Annange ate ekyo nakyo kiralamu. Yalirabiridde atya ate bano? Balinga byonna bagambye nti yes, emisango egijja ku Hajjat fensi twagikkiriza gijje. Kati tudde ku Nisha eyakwatibwa. Taata tannamanya na kumanya omwana we ali atya, omwana ali mu mbeera ki, ali mu kulwanira bya ssente. Obwavu kibi. Ate ono yalidde n'akomba n'engalo. Twagala ffe kumanya Nisha bw'aba yakwatibwa oba yakakibwa akaboozi k'omukwano oba wa myaka 3 itiisoke ani Nisha ayogera. Era tusaba omukulu Balamu, taata wa Nisha tasemberera Nisha mpaka ng'omusango guwedde. Kubanga yaleeteddwa kufeedinga Nisha information endala asobole okukyusa omusango. Atuuke wali agambe nti naye nga yonna influence egenda kuva ku musajja yeeyita taata we. It's unfortunate. I don't see this woman and the girl child getting justice. Because Nisha will turn into a woman at a certain point. Tagenda kufuna justice. Kubanga one of the parents is compromised already. Naye kankubuulireko gwe omuzadde ndaba wano.
singa omwana notafuna justice kigenda kuleetera abaana bangi nnyo okwongera okukwatibwa nga abantu bakimanyi bulungi nti bwokwata omwana e Uganda ofunayo boofunya abatategeera n'obawa ku ssente ne bayimirira ku saidi yo ne bakuba kerere omusango ne guyitawo abaana bagenda kukwatibwa. Naye nze saala yange eve baamukamula linsaba Katonda ekintu kimu baba bakyali eno bazoganya maama wabeeko kikwata abaana atuyitirako mu nju emu afuneyo gwatukwatira bubi nnyo. Baana abago bave eno ku poliisi bazoganya maama okuddeeka nga n'owooli mukwate awo tugenda ko abafena twahanga ntuleke because some people learn a hard way. If you want men to run away with whatever they do or women to run away with whatever they do ngeri yokka basanya abaana muwagire bino mubaberere like mukita kuyiwawo mubiri mulwanyise abavaayo okuloopa kigenda kuwongeza emisango gy'okukwata abaana egyokka basanya abakazi naye oli kitegeera kiyingidde mu njuwo oli kitegeera kiyingidde mu njuwo ng'akaanako omusajja akakutte ate nga brutality. Gavumenti y'eggwanga lyaffe bw'otaaveeyo kuleeta bibonerezo bikakali omukulu balamu ministry yo bw'etaaveeyo kulaba ng'efuna engeri gye introducinga etteeka ekkakali kubakwata abaana both women and men muli kitegeera kiyingidde mu mayumba gammwe muli kitegeera kiyingidde mu mayumba gammwe byebyo omu ku bazadde atandise onnanaagira ne banaye yakola ssente taligenda mu ggulu ayaya ate noloza ziba zenkana bucyenji kati bambi bamusuubiza ki oba musajja wattu naye bannange ebyembi biseekerwa naye nga nze bwe nabagambye oba mukulu oba mukadde era etteeka terigamba nti mukwate abakulu oba abakadde eyakabasanya omwana kubanga gwe musango mwenna gwe mwewala okuwugerako mugwepena naye kirungi tebakwata mukulu bakwata mukazi amwana ate ayogera omukazi ye mumuyiribye n'emisango gyammwe gye mugamba naye mutuyambe mufokasingeko ku musango guno ogw'okukwata ani yakwata omwana ono ani yekakaatika ku mwana ani yakabasanya omwana ani yamukaka akabuzi k'ekintu ekikulu ffe kituka kye muba mutukolera ebisigadde ebyoli mwemwe mumanyi mweyiribye. The judicial system, we are looking at you as parents. We have our hopes nti mugenda kera kumacha mutufindingire out ani yakabasanya omwana ebisigadde bino byonna simaya intimidating simaya arresting Hajji ati that is bullshit. Twagala kumanya ani yakabasanya omwana simaya yanoba yazaala eno n'eri ebyo bya bulijjo bakazi bazaala eno n'eri ani yakabasanya omwana kyekibuuzo kiri ku mmeeza kikyoka kye twagala okumanya ffe ebirala temutubuulira mwetwale